Banaye mbalamusizza. Muganda waffe ono abuuza nti alinamu kapito we wa $50,000 akole bizinesi ki anoonye ku ssente. Nsooka mwebaza okuba n'omutima omukozi, webale na kusonda kapito oyo. Ssente ezo nnyingi muganda wange, ssente nnyingi okuziweza. Mukama akuwa omukisa. Kati nze mu kulaba kwange bizinesi gy'osobola okukola $50,000 genda osobole obuveera bwa bbulaaka buno bwe batuteeramu ebintu ku dduuka. Katoni ya $50,000 noonyayo 5,000 endala ozongereko. Ogenda obusuubule Muwino gye buli, Kawempa ku 5 waliwo sitowa, Kaleerwe mu Katale, mu Kisenyi. Osuubule katoni ey'obuveera bwa bbulaaka 5,5. Type ennungi eya nnyanja, oba waliwo endala gye bayita golden, buba bulungi nga bugumu. Katoni ebeeramu bupakisi 40. Ogende ng'obuguza ab'amaduuka, ab'emidaala egy'emmere, egya capati, anti mwe batuteera ebintu. Ku 22,000 ojja kugyamu $8,000 ng'wasuubudde 5,5. Olyeko amagoba g'2,5 nga wakedde n'otambula ng'omaliridde. Paaka ana tezisobola kulema kutunda. Ojjamu 8 magoba togalya, ddamu osobole era katoni endala era otunde. Okole 2,5 oweze $10,5. Kati awo osobulemu obuveera obwa white buno bwe bapimiramu sukaali. Osobole obwa white. Obwa white katoni ya $11,000 mubamu bupaaka 10. Nabwo obutamuze ng'obutunda $18,000. Ojja gigyamu $18,000 obe ng'ogiddeko $7,000. Ozimbire awo ekintu ng'amagoba g'okola ogazzaamu, bizinesi ekule. Weeweeyo otambula oba musana. Bw'eneekula oguleyo akagaali ka ccenja obe ng'otambuliza okwo. Bw'eneekula oguleyo kapiki. Kintu okizimbe $5,000 gikumala muganda wange okutandika. Ffe wano tetusosola muntu yenna nga bw'azze bwe tumuwa amagezi. Entandikwa weeri muganda wange, nkulinza okumpa obujulizi. Kyonna kye weetaaze jangu ombuuze, nja kukuwa amagezi ga bwereere. Mukama akuwa omukisa bambi. Omwaka guno ogumaleko ng'okikutte. Amiina.